po jako akawuwo. Bannayuganda tunyiikire okunaaba mu ngalo okusobola okwewala ekirwadde kino ekya COVID-19. Luba lunaku lwa kusatu Mukanyomero Omukulembezeewo mujjako akawuwo. Olunaku olwaleero nzize n'omukubiriza w'olukiiko lw'abavubuka mu Buganda ng'ono ye Alani Mayanja Sebunya. Ngenda kusooka mukuwa kweyanjulire n'oluvannyuma tugende mu maaso. Ze ebbanga lyonna nga mbalaba ate ng'ekirungi batuweereza amawulire amalungi. Basaba ne bannyabo, nze Alani Mayanja Sebunya. Nze nno ndi mukubiriza w'olukiiko lw'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda, ate ndi musajja mulimi, ndi musajja mulunzi, nga nva ku kyalo Bugema, omuluka Luteete, Gombola Kikamulo, Nakaseke district. Alani Mayanja yani? Alani Mayanja Sebunya nno ninako neddala erya Kimalempaka. Kimalempaka linnya lya Lugero ligwayo nti kusirika. Muti yenna ng'onoomumalempaka kasoosirika omuddamu ky'omuzeemu naye bw'osirika era enkomerero ya byonna olutalo luggwera mu kusirika. Alani Mayanja Sebunya ndi muntu wa wansi oba omuntu wasookerwako, siri wa kitalo nnyo nti oba ow'ebbeeyi ennyo, naye kyesinga ennyo okwenyumiriza mu bbanga lyonna nti ndi mukulembeze ekyo kyo kiri kizaale. Alani Mayanja Sebunya agenda kwesimba ku kifo ky'omubaka akiikirira abantu ba Nakaseke North. Ekifo kino we twogerera nga kirimu omubaka Saida Bumba. Ki ekikuwaliriza okwesimba ku kifo kino? Ekifo si kya muntu nti oba kyagundi oba kyani, naye nga Alani Mayanja Sebunya tulaba waliwo gaapu wakati wabo abatukulembera olwaleero, ate nga ne Ssaabasajja Kabaka azze akyogera lunye ti kuno mulembe gw'abavubuka era yagubakwasa. Olwaleero ng'omubaka waffe ali mu Paalamenti amazeeyo emyaka 25, tugamba jjajja mukyala kyoweereza kimala. Oli muvubuka muto. Ekifo kino ogenda kivuganyako n'abantu ab'enjawulo. Olowooza olina ekyenjawulo ku balala? Ekyenjawulo Alani Mayanja kyensinza ku balala oba oliawo bannange bwe tuli mu lwokaano luno kiri ekintu kimu, tinze obukulembeze siguddeemu bugwi. N'ekirala abantu abasinga obungi bajja lwa byanfuna, naye Alani Mayanja Sebunya nze sizze ku lwa byanfuna, naye nzize ku lw'omuntu oyo asookerwako. Abamu bamuyita owa wansi naye nze muyita asookerwako, kubanga ffenna tuli abantu abasookerwako. Njagala otuweeyo obubaka ng'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Olwaleero nga tuli mu mbeera ey'obunkenke, embeera enzibu, embeera ey'okweraliikirira, naye tugamba tutya nga bwe tuli ku ABS TV ate TV ya pasita waffe, tulowooza nti ffenna tulina kwekwasa Mukama Katonda yasobola okutuyisa mu mbeera eno. Bw'otunuulira ng'Abayitale, ng'Abaspain, ng'Abamerika, ng'abakunkumuka, naye ate Uganda sewannaku oba okoze obuvunaanyizibwa ng'omukulembeze, ne tugamba gavumenti wabulamu amaanyi ag'enjawulo, ng'ovudde ku ky'okugala booda, ng'ovudde ku ky'okugamba temutambula musigale maka gammwe abantu bajja kufa enjala. Njagala owe abantu ba Nakaseke North obubaka obusembayo. Abantu ba Nakaseke, abantu baffe ab'Ekinyogoga, abantu baffe ab'Engoma, abantu baffe ab'Ebutalangu, abantu baffe ab'Ewakyato, abantu baffe ab'Ekikamulo, abantu baffe ab'Ekiwoko, abantu baffe ab'Omukito. Mbagamba ki? 2021 tulina okunyiigako. President Museveni bwe yanyiiga yajjayo emundu n'agikekesa, era abantu baffe mwabalaba ab'enganda zaffe be baafa. Olwaleero nsaba nammwe munyiigeko. Naye tetunyiiga ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yakola, ffe tunyiiga nga tujjayo emundu yaffe ey'akalulu, nga tulondesa amagezi okuviira ddala ku mukulembeze asookerwako wa LC5 waggulu okutuuka ku eno asooka wansi wa LC1 n'abaka ba Paalamenti abo banaayimirirawo mu mbeera yaffe enzibu. Tunyiigeko, mbasaba bannange olwaleero ab'e Nakaseke tunyiigeko, funa abo bakulembeze abanaayimirirawo naffe mu mbeera yonna ey'obuzibu oba ey'essanyu, naye ng'ekisinga obukulu ku mulamwa guli ogw'okukola fissa tereka siga. Omukulembeze Kabeera Kanyomero mujjako akawuwo buli lunaku olwokusatu. Bannayuganda mwenna tubakubiriza okwongera okwekuuma akawuka kano aka coronavirus. Tunyiikire okunaaba mu ngalo ne sabbuuni n'okwewala ebifo ebirimu abantu abangi. Ndi Barbara Nabukenya.